Amazzi taata gatuyisizza si bulungi. Mukama wange ndaba waneeno pulesi mbadde nsomokeraawo nenfunayo ekikumi ebicupa byange nga byambusa wali waggulu. Mukama wange ndiyala ondaba n'ekyekulya kye ndya kino kati amazzi amazzi taata gatuyisizza si bulungi. Mukama wange ndaba waneeno pulesi mbadde nsomokeraawo nenfunayo ekikumi ebicupa byange nga byambusa wali waggulu. Mukama wange ndiyala ondaba n'ekyekulya kye ndya kino kati amazzi etuyambe. Amazzi wadde baagatadde eri naye ate waffe gajja buzzi. Naye nga gavumenti ye balina kye yakoze naye bambi ndi bubi ndetindaazi lekuli yadde amazzi ewadde bampe omunyu tewakyali yadde akantu. kati mu nnyumba omwo mukyalimu abantu babazigadduse olw'amazzi agazze. Abantu badduka dde olw'amazzi agajja zigumu oba ebiri bangi bonna weebali. Njala kuba mutunuulye tolina wosobola kuyita nti ojjayo mmere, tolina wosobola kuyita nti ojjayo luku, engoye tetulina kyakwambala, tetulina kyakulya, tuli bubi. Omuzira kisa yenna aba asobodde okufunayo kiro 5 ez'akawunga, kiro 5 ez'ebijanjaalo bayiteko naffe Kiteezi tuli bubi nnyo. Kino kirina kutwala emyaka n'ebisiibo. Awo wonna wabaddewo bigreens bino bye tubaleetera nakasero, muwogo, lumonde, bitooke byonna biri mu mazzi, tolina nawe oyita kugenda kujja omumwe gwa muwogo. Kino kyatandika okuva ebisaaniiko ebyo byakola ki we byabumbulukuka. So tuli bubi bannaayi. Yenna ayina kaalina yitako Ekiteezi olabe ekiddo yeyongera bweyongezi. Jjukira wano waliwo maini y'omwala etwala negenda eyiwa ku mukaaga n'ayongerayo eri wansi. Kati amazzi tegakyasala kudda eri gonna okuva omwalo ogwo bwe gwazibwa ebisaaniiko gonna gadde eno. Ate enkuba etonnya buli lunaku, kumpi etonnya emirundi 2 buli lunaku. Buli lwetonya amazzi agava Ekiteezi agava wa kino kye kikuŋŋaaniro ky'amazzi kuba gonna gayitaawo tegakyalina gye galaga gadda buzze. No banaye batusaasire, tulina abaana abato, abaana bonna kati tugenda tusula mu ba neighbors gye tusula n'akusudizaako ku mwana nti enkuba bw'etonnya. Kubanza ekirowoozo ekyange ku meters 2 minisita ze yatugamba, minisita Nabbanja kisuseewo kubanga naffe kennyini abali ku lusozi bwe tubanga gana amazzi go gafunye we galegama gakole ennyanja yaago tujja kuba naffe tuli mu bukosefu. Kiba kisuse ku meters mmeka 2 era awate tugenda kuddamu kuteeseganya na minisita oba kati ffe agenda tusalira amagezi kisimanyi kuba kati go gaagano gafunye ekifo kyago. Bwe mba mpimye mu kubala kwange nga mita 2 zikoma kunze wali waggulu. Kakati ate bwe mbanga gana amazzi yafuuse neiba wange nange mbeera ku bunkenke. Ku lusozi eri gye bakulaga sebo nyambo naffe tulina obuvunaanyizibwa. Muve mu beeri ebyeri naffe eno tuli bantu era mutujjukire. Tunulirako eri kamera eri lengera ekiri eri nayo neeri. Mikutu giri egy'amazzi agaade gatambula kuba akasasiro yagiyiwako kati kyetaagisa kugiggulawo buto kasaba giggulawo then nga n'amazzi gatambula naye kati kubanga tegalina we gagenda kati gegenda gadde eno mu bantu nga gagenda bantu n'ensiri n'obukyafu n'ebyo byonna kati tusabe nzisisula eno wansi naye nange nzizeko bayambe balabe nti bajjawo kasasiro oli ave mu mikutu gy'abadde gitambula then amazzi gano gasobola okutambula then ndowooza life ejja kuddayo to normality mpola bwe bitu nga bwe bakola ku bintu ebirala by'okusetolinga abeetaaga baafunye obuzibu. Mwebale ababukedde kujja kubeera konsandi okukola ripooti mufa babaddewo ku siini mwebale nnyo mwebalire ddala. Yange yagenze kati ate omusumba nampa wensobola okubeera abamwaga tuddeyo tulabe mulabe mwetegereze kati mwendi kyokka ne kyaki gagisazeeko emmanga kati bwe gava mu kyaki gagenda kujja galumbere kano
tutaddemu tunoonya bwebugamu nabitaddemu tusomba eri ebirala bigenda ebirala byetusobodde otutaasaako byebyo nakatukyanoonya obutebe oba gye bayita beseni ekiinya gye amazzi ago gali mu kukuŋŋanyamu anti eri feet nga 50 feet wansi. Kati oba ogendayo ng'opapa naawe oyinza okufuka kirala kati naye batya. Amazzi gayingidde mu nnyumba z'abantu ne tuweerezayo ba engineers ne grader ogenda ogulawo omwala naye bakyali ku mirimu wadde batugambye nti batiddemuuko anti eri risike nga bo naye batya nti ebisasiro biyinza okubagwira nga bali mu kukola omulimu ogwo naye kutambula ki mpola mpola si mu sipiidi gye badde tusuubira kubanga naye eri risike naye bajja kukola obukugu bwabwe okulaba nti bakola omuwala amazzi gave mu kitundu ekyo elekeraawo okukola ki okuyingira abantu mu ki mu mayumba gaabwe. Babiri bokka eva since ng'ate abaliyo bangi ddala. Kati challenge endala ezzeewo naddala wano ewa pasita nti bwe baabadde basima kyazzeemu ne kigwa mu kugwa kati bano abalala batya okukola kozi bagamba mu kukkirya wansi balabika basembera okuyingira fuuti 52 kati nabo balaba nga ssaawa yonna kino kuba basima bakkirya kiddeeri kibagwira kati bano abalala betabafunye aba private be bakyatya akola wa poliisi na UPDF kati oyo challenge naye gye tukyakola ki banne mutusabire kuba tumanyi twagala abantu abo bataasibwe mufunze bye mbadde njawo communicating. Pastor Gilbert Birungi. I would like to thank God for what God is doing through him and all the pastors in Kawempe and Nangabo, and all of pastors and leaders, and even the government and KCC, because this situation has taken all of us by surprise. But we want to thank God for the response. I've found people here who have real stories of how they have survived and of how the people have perished and lost things. This morning, I just saw people the other side of the camp. But here I've seen and heard real stories. So the message I have here is that with all what has happened, let us remain trusting God. And let us accept the comfort of God. David lost his son. But then he said, his son has gone. He will see that son. He cannot come back to them. So in the same way, you have also lost a relative. You have lost a family member. You have lost property. Property we will get as long as you are alive. But people who have already gone, we will meet them. So even if you have to grieve, grieve with the hope. Don't refuse to eat. Don't refuse to bathe. Don't refuse to dress smart. Because God has kept you alive for a purpose. You a father, you still have a child to take care of. A daughter, you have still someone take, and even your own life, because you have a future. So don't accept to die with a loss. Because you have lost, you should also lose your life. You should also go. Please, I request you and I encourage you that you make your life continue past the loss. I'm praying for you that God comforts you, God strengthens you. I want to thank all those people who have brought various kinds of resources to help this. I pray and call upon also all of you who haven't done it, that especially here in Kiteezi, at the Church of Mercy House Ministry, the Pastor Gilbert is really helping people. Some people who have refused to go to the camp, they are coming to church. So I ask you, you can be in touch with the Pastor Gilbert and bring resources here. We have just given Posho and all these resources right now. So I request you to bring resources here. You who hasn't responded, come and help the people who are in this trouble. May God bless you. May God keep you peace. May God comfort and people who have lost their people. In Jesus' name.